lwajjuma omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu despite okubeera ng'akyalina ebiwundu n'ebisago alabiseeko era bw'atyo jjuma n'agisaala ate neera finally Chinatown emaze neddamu neggulwawo omanyi bagiggala we bagiggula naye finally neera olunaku olwaleero emaze neggulwawo nkwaniriza nnyo nano ku SMX Media nange MSMX tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera story wejjirawo tugikolera esinga okubeera ekikulu story zaffe tuzikonvatinga nezibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi kankusaba subscribing onigende ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano Sheikh Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa tandikira endowooza wa sayidi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yes abantu wakayita ennaku nsuubira luno lwakubiri nga azziddwayo mu makaage ewali eri emagere neera kati ng'abantu bonna bamakinga sure nti wandyagadde okubeera nga omu accessinga osobola mu accessinga ng'ogendako ewali eri makaage takkirizibwa nnyo okubeera ng'atambula nakuzunga nnyo neera ejjuma okusinziira mu abadde awo ne ka meeting okumiitinga abantu amu n'abakyayagala okujja okubeera nga bamulambulako ng'omulwadde bakyesombera ddala ejjuma kisazeewo okubeera nga agikwatira makaage awo emagere neera bwetyo weetambudde mbadde nina okubeera nga nkuyisaamu updates buli kimu ekikwasaganya emagere eyo kyokka ate eno mu Chinatown buli we bagiggulawo abantu bo babeerawo nga batudde balinze kulaba ki exactly bagiggulawo ddi bagenda giggala ddi bagiggulewo ddi kubanga nsuubira kati ogwo gubadde mulundi gwakumeka si gwakusatu nga bagiggala yes that means ne bakagiggulawo emirundi egiwerera ddala esatu we bagiggulawo abantu ne bayiika ne bafuba oba ne babooga munda omwo nga poliisi evaayo ng'egiggala sometimes elookingiramu abantu abalimu munda ng'ekkiriza bafuluma abayingira tebakkiriza olunaku olwo nalwo nga luziba nga bakomawo enkeera nga balaba security eriwe nesobola okugira bano abantu oba mobilizing okubakuuma ng'eggulawo weggulawo ne bayiika bangi nnyo ng'eddamu eggalawo so yembeera gye tulimu naddala abantu abaagala ebya layisi mu Chinatown however ebintu si bya bbeeyi layisi nnyo compared ku story ezasooka okubeera nga zikola ki zifuluma akabeeyi neera bya layisi ku muntu alina ssente wabula gwe yeeyiiya simanya mitwalo 5 ogitemu n'omukaaga neera ebintu bigenda sigala